يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله نيزا الذين آمنوا أبا بكرزا بالقول الثابت نيتيغامبي لا إله إلا الله محمد رسول الله ekigambe ekiri guruguru enkokotoyo Allah jinyweza nayo ababakkiriza fil hayati dunya mu bulamu bw'ensi muno ne babeera baggumivu mu ddiini yaabwe tewali kibuyaga wa ddiini yenna ayingira mu nsi okuggyako abalekanga bwe yabasanga wa fil akhirati ne mu ssaawa ey'okufa nga bali mu kabbuli zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala abanywereza ku la ilaha illa Allah kubanga mu kabbuli eyo wabeerayo ebibuuzo ebibuuzibwa ne bakubuuza amanu rabbuka wama diinuka wama nabiyuka naye ng'omuntu eyakkiriza asobola okugamba nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah Allah abanywereza ddala abakkiriza kuno ku nsi ku kigambo ekyo ate ne ku luvannyuma lw'obulamu bw'ensi nga babadde basengula okufa kuno obasanga ng'ennimi zaabwe ziriko ekigambo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti singa omuntu abeera ng'ekigambo ekisembeyo mu bulamu bwe la ilaha illa Allah dakhala aljanna saba Allah abeerenga kyekigambo kyalituwa mu bigambo ebiryogerwa enkumuliitu kuno ku nsi kye tuba tufundikira nakyo obulamu bwaffe buno obw'ensi wa yudillu llahu adh-dhalimin Allah abuza ekigambo ekyo abalyaza amaanyi ne batasobola kukyogera mu ssaawa y'obulamu bw'ensi ne batasobola kukyogera nga bava mu bulamu bw'ensi ne batasobola kukijjukira nga bali mu kabbuli ate Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah akola kyaba ayagadde nga bw'aba ayagadde awatali kubeera nti abuuzibwa wabula abantu ate mujja kubuuzibwa. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر بفق تربا إلى الذين رتمني تواتيزبواكو إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا abantu abo abaakyusa mu kifo ky'okwebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bye yabawa ekyengera busiraamu bwe kyajja ne bagaana okubeera nga bakikkiriza ne bagaana okukyebaza ne bagaana okukyaniriza kubanga kyekyengera ekisembayo okubeera ekyebbeeyi mu byengera Allah byawa omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tunuulira abantu tobawulira nga keera tobamanyi abaakyusa ekyengera kya Allah busiraamu kufran ne basalawo okubeera nga bo basazeewo okuwangala mu ngeri ya kikafiri ne bagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. wa ahallu qawmahum daara albawar ne baleetera abantu baabwe ne batuuza abantu baabwe kazito akaabateetera okubeera nti bagenda okubeera nga bayingira mu nnyumba ey'okuzikirira eya jahannama. abantu abaagaana okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala baleetera abantu baabwe okufa nga bafiiridde ku butakkiriza ne babeera nga bagenda okubafunira ebifo mu jahannama. saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwonya omuliro jahannama. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها ennyumba eyo ey'ebizibu ey'ebubonerezo ye jahannama gwe bajja okusonsekwamu. وبئس القرار Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekifo ekyo kibi nnyo okubeera nga oyo omuntu gy'agenda okubeera ng'ateekebwa. ekifo ekyo kibi nnyo omuntu gye bagenda okumufuula nti eyo gy'alina okubeera ng'asanga okukkalira kwe nti gy'alikkalira mu jahannama. saba Allah mututaase ffenna abakkiriza. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعلوا لله أندادا بيبانtu abo abateekawo awali Allah bakatonda abalala ne babeera nga balina baalubaale ne babeera nga basinza emizimu ne babeera nga basinza emisambwa ne bateekawo awali Allah subhanahu wa ta'ala ne bateekawo bakatonda abalala abasinzibwa ne baleka okusinza Allah. yudillu an sabilihi era ne babeera nga bakola kinene nnyo okubeera nga babula okuva ku kkubo Allah subhanahu wa ta'ala lye yali ayagala babeere nga bakwata eri okumusinza mu bwomu bwe.
qul bagamba abantu abalemedde ku shiriki n'okusamira tamatta'u mweyagalimu wano katono mu bulamu bw'ensi fa inna masirakum ila nnar naye mujjukire bwe muliba muvudde wano obuddo bwammwe mugenda kusibira mu muliro. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قل لعبادي الذين آمنوا gamba abaddu bange abo abakkiriza yuqimu salata bayimirizeebwe esswala mu biseera byazo era babeere nga bakuuma bulungi wuzu yaabwe babeere nga bagifuna bulungi emibiri gyabwe gibeere miyonjo ekifo we basaalira kibeere kiyonjo engoye zaabwe zibeere nnyonjo bayimirizeebwe esswala mu ngeri entuufu wayunfiqu babeere nga bawangayooko mimma razaqnahum mu ebyo bye tuba tubagabiridde babeereko kye bawaayo ku lwa Allah sirran mu nkukutu sirran mu kyama nga tewali ategedde okuggyako bo n'oyo gwe baba bawadde ku lwa Allah wa alaniyatan si kibini bwe babeera nga bawaddeyo mu lwatu kubanga okuwaayo mu lwatu kikkirizibwa naddala singa oba okikoze ng'oyagala kutanula balala nabo basobole okuwaayo min qabli an ya'tiya yawmun bakole ebintu ebyo ng'olunaku terunnaba kubeera nga luyingirawo la bay'un fiihi olutagenda kubeera mu busuubuzi bwe bagenda okukubika nti fulaani yafudde nga tokyasobola kubaako ky'osuubula tokyasobola kubaako ky'otunda tewali dduuka liyinza kukuguza kintu okuggyako essanda la bay'un fiihi mu lunaku nga terunnaba kutuukako olutaliiko busuubuzi wala khilal olunaku olutagenda kubaako wa mukwano nga buli wa mukwano akwesambye enju y'ogivuddemu abantu bo bavuddemu emaali y'ogivuddemu nga gye balina okutereka ng'ab'emikwano balina kuzza eri Allah subhanahu wa ta'ala yekka wabeere ng'akubala okusinziira ku mirimu gyo kubanga tukivvuunudde mu ngeri eyo kubanga tukimanyi nti okufa kw'omuntu y'entandikwa y'enkomerero ye era n'olunaku lw'enkomerero nga terunnaba kutuukako beera omusaaze beera asaddaaka mu lwatu ne mu kyama ng'enkomerero tennatuuka kubanga nayo bw'eribezze tewali bizinensi eriba egenda mu maaso wadde omukwano buli muntu agenda kubeera nafsi Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri nnyingi zaatubuulira nti buli muntu agenda kuba yerwanako yekka era alidduka kuba emiŋŋanda ze ku maama we n'ebintu ebirala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe mumanyi bwe yatunnyonnyola ku lunaku olwo. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. الله الذي خلق السماوات والأرض الله يكون الجرنسي وأنزل من السماء ماء الله يابتون يسرزوك فمبانغا ومزي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نابيرانغا فرمينا مزاقي ببالي بينجاورو nga mubeeranga mubikozesanga ebyokulya byammwe fasakhara lakum ulfulka n'abagondeza amaato litajiriya fi lbahari musobole okusaayeyeza ku mazzi ag'ennyanja biamrihi ng'era ekyo nakyo kiragiro kye fasakhara lakum lanhar n'abagondeza emigga ne gibeera nga gikulukusa amazzi ne mubeera nga mugeeyambisa mu ngeri ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala yo yasaanidde okusinzibwa kubanga mu ebyo byonna byayogedde mu aya eno tewaliiwo kitonde mu bitonde kiyinza kugamba nti nno kyekyatugondeza embeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala gyayogeddeko. wasakhara lakum shamsa ye Allah subhanahu wa ta'ala yabagondeza enjuba nejjira mu budde bwe tugisuubiramu negwira mu budde bwe tugisuubiramu naye ng'erimu emigaso emiyitirivu walqamara n'omwezi bwe gutyo daibaini nga byalubeerera byombiriri bituweereza obutakeerewa ku budde bwabyo. wasakhara lakum llaila wannahar Allah n'atugondeza ekiro n'atugondeza omusana ekiro tusobole okuwummula emisana tusobole okunoonya ekyokulya tubeere nga tuwangaala mu mpangaala ennungi tusobole okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli balamu. وآتاكم من
كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه الله يويا بوابل چونات من بسبيه abantu basabe ebintu bingi kuno kunsi Allah nabibawa nayate nebira biranti Allah subhanahu wa ta'ala yabawadde ngamba ngo omuntu ayinza okusaba ezzadde Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okumuwa abalongo ate ogenda okuwulira ng'omuntu yeebaza ate ng'agamba nti bweza bwa mukasa so nga mukasa omwana oyo amutegeera amaze kufuluma naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akutegeera tonnaba na kuyingira mu nnabaana wa maama wo Allah subhanahu wa ta'ala yasaanidde okubeera ng'atiibwa wa in ta'uddu era singa mugezaako okubala kimu ku kimu ni'mata Allah ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byabawa la tuhsuha temusobola kubeera nga mubirombojja ne mubimalayo innal insana naye mazima ddala omuntu singa yali ategeera yalitegedde ne yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala naye ekyomukisa omubi la zalumun mulyaza amaanyi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala tamuwa ekyo kyasaanidde kubeera ng'amuwa kafar ate muwakanyi nnyo tali tayali kubeera nga yeebaza ku byonna bye twogedde mu aya eno ne aya ekulembedde omuntu oyo tabyebaza tayinza kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa maaso ng'ate eri yawangadde mu nsi muno okumala emyaka nga talabangako tayawula nte ku mbuzi Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwangaaza emyaka egisoba 6 n'omulala tawulirangako nga tamanyi ddoboozi lya muntu na ddoboozi lya kinyonyi omulala tayogerangako kigambo kyonna mu bulamu bwe nga kasiru omulala tabeerangako na ddembe buli ssaawa aba mulwadde omulala mulalu tategeerangako okukyazaalibwa abalala balina enkindo ku mibiri gyabwe gwe toyina abalala balina ebizibu ebyebika ebyenjawulo gwe byotalina Allah agambye bwe mubala ebyengera byange bye mbateekako temusobola kubirombojja ne mubimalayo naye mbasanze nga muli balyaza amaanyi asaana okwebaziba temumumanyi ate temwagala kwebaza muli abantu abawakanya bannamaddala وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم جكرك سر إبراهيم عليه السلام ويقام بانغا سب الدعاء ربي أي كتون وانج اجعل هذا البلد مفولي ليك بغتنا مكة آمنا إيشري مرمبي kibeere ekibuga ekyeddembe wajunubuni wa baniya onneewazinze kennyini n'ezzadde lyange annabuda al asnaamu okwesinza amasanamu tubeere nga tusinza ggwe wekka Allah subhanahu wa ta'ala tuyambe nze kennyini n'abaana bange otuyambe tuleke okwesinza ebintu ebitali Allah subhanahu wa ta'ala otuwonye okusamira singa yali wano waffe mu Buganda otuwonye okusinza ebyawongo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atutegeeza omuddu we Ibrahim jajja w'abakkiriza bwe yalaajana ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okusenga mu kitundu omwo ekyemakka mwe yazimba ennyumba ya Kaaba n'agizimba ne mutabani we Ismail alayhim assalam رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربي أي الله ملز وانجي lwaki nkusabye ndeka okusinza ebyawongo ebyo innahunna mazima ebintu ebyo nga mwotwalidde amasanamu mwotwalidde okusamira abaalubaala ab'ebika ebyenjawulo adlalna kathiran min annaasi bibuzizza abantu bangi nnyo ku nsi kuno ne babeeranga mu butuufu baganya okutegeera nti gwosaanye okusinzibwa mpozi si byo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti Ibrahim yalaajana n'agamba nti amasanamu ago gabuzizza abantu bangi era ddala nga kituufu singa oba oteze rediyo za Uganda ojja kusanga nga abasawo abasamize bangi babuzizza abantu faman ittaba'ani oyo alingoberera mu kusinza Allah yekka fa innahu minni oyo alibeera ddala nga wamunze oyo ajja kubeera nange mu ngeri zonna ku duniya ne ku akhira tubeere nga tugenda kyekimu eri Allah subhanahu wa ta'ala mu jjana waman asaani oyo alinjeemera n'abeera ng'asazeewo okusamira fa innaka ghafuru rahim gw'oli musonyi ali oli musaasizi gw'olimanya ky'oli mukola ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا كتوندا وفي إبراهيم أجندا ما سونغا رجاني كتوندا وي إني مزمانزي أسكنتم سنسزا من ذرياتي زدريانجي بواد مرسني ولوي مكة وانو غير ذي زرع نانتي ماني برونجي انتي سوالي وبسيقوا مكوبانغان سيادونغو مسنو مويرير نما ينجا عند بيتك المحرم سنسونغا كالسباليا والي انجوما يمزونغا يكعبا ربنا أي الله مرزوا في إشيندي سزابا نبانو ونقوندا جدي نينغا تيران كسابورو فنجمروا بيونا ليقيموا الصلاة بانا بانو بايميرسي والصلاة واجعل أتوفولي أفئدة من الناس متما جابا انتوابا ليبويروا مكا مسيونا تهوي إليهم ngajiru jiwankira wankireri abaana bano okujja okubalambulangako era y'ensonga lwaki olaba abantu bateekayo ssente zaabwe buli mwaka okgenda e Makka nga Allah ayanukula edduwa ya Ibrahimu abantu babeerenga bagenda eri abaana abo bagenda eri bazzukulu ba Ibrahimu babeerenga babeereeyo basinze Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagifulira ddala mpagi ya busiraamu abantu bonna mu nsi yonna tahwi ilayhim bagende babeerenga balambula abaana abo bentadde mu kisenyi ekitaliimu mmere bentadde mu kisenyi ekiri awali enjuuyo ate nga babeerenga basaaze. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti era yasaba warzukuhum min athamarat yadde nkimanyi nti ensi eno teriimu bibala naye nze nkusabye abantu abalibeeranga bazze mu nsi muno babeerenga Allah subhanahu wa ta'ala bawa obusobozi obujja n'ebibala abaana bano babeerenga basobola okulya ku bibala ebiva mu nsi ez'enjawulo la'allahum yashkurun kakasa nti era bajja kwebaza okubeera nti balya ebintu ebiva bunaayira ng'ate mu nsi yaabwe tebiriimu okubeera nti bafuna abantu abagenyi ababika eby'enjawulo abava gye bavudde ne bajja mu kiwonvu wano okusinza mu nnyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yali embereberye enju embereberye eyasooka mu nsi muno okubeera nga yekaasangwawo ku nju ezaali ziteekeddwawo okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا إكتون وفي إنك تعلم قوما نينيو ما نخفي بالنبي تقول منككتو وما نعلن نبي تقول مرواتو وما يخفى على الله من شيء. Allah subhanahu wa ta'ala tiwali kimwekweka ko yaddobo kikoze mu kyamu ba mu nkukutu fil ardi ko beringo kikoledde wano ku lubaati lw'ensi wala fis samaa'i baka kiberenga kikoleddweyo mu ggulu tewaliwo kyankukutu kiyinza kwekweka ko Allah abeerenga tasobola kukitegeera wadde okimanya oba okukiraba. Allah ebintu byonna abimanyi talinawo kiyitaaga kubuulirwa. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله نبذ الله سبحانه وتعالى إبراهيم يا جنبا الذي أويو وهب لي ينغبري كرابو على الكبر إسماعيل موانا وانجي إسماعيل ناكل بونجينيو نابيرانغا كوزي وإسحاق إسحاق أين أبا بابيري إسماعيل يا فام أبا وربو إسحاق يزار يعقوب أفام بكيكم من أبي بنو إسرائيل أبا إسرائيل إبراهيم yemukadde waabwe Ismaila yamuzaala mu nnyina ayitibwa Hajara n'asenguka naye n'ajja naye Makka n'amuteeka awali ekiwonvu obwedda kyayogerako awali Kaaba ate Ishaaka n'abeera ng'asigala Palasayini. Allah subhanahu wa ta'ala oyo gye yamuwa n'azaalirayo Ishaaka Yaqubu n'abeera nga Yaqubu avaamu ebika ebyo by'owulidde 12 ebya Bani Israila. Allah mwebaze yangabira okubeera nti abaana abo bakula n'abeera nga abalabiridde. Inna rabbi mazima Allah omulezi wange la sami'u du'a awulira nnyo okusaba byonna bye namusaba yabyanukulanga era akutegeeza nti naawe nyiikira okumusaba ajja kwanukula. Allah subhanahu wa ta'ala awulira abo abamulaajanira nga babadde bamusaba era n'abeera nga tabajjira waawo. Rabbi ij'alni muqiima as-salaati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
rabbi katonda wange ja'alni muqima salah nkusaba nfuule nga ndi muntu ajja okubeera nga nnyimirizaawo esswala mu budde bwazo min dhurriyati ne mu zadde lyange bwe kityo rabbana ayi allah omulezi waffe watakabbal du'a akkiriza okulaajana kwaffe n'okusaba kwaffe singa nga tuba tukusabye allah subhanahu wa ta'ala atulaze ibrahim nga bwe yali omusabye ennyo ate amanyi okwebaza laba bwe yeebaza katonda okumukuliza abaana be so nga abantu bangi nnyo kizibu nnyo okwebaza ekyengera kya allah subhanahu wa ta'ala ekyokkuwa ng'akuzizza abaana bo n'owangala n'obalabako ddala nga bakuze ekintu ekyo batono nnyo abayinza okubeera nga bakikola allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nga kyali kintu kikulu nnyo era allah n'akituteera wano mu qur'ani naffe tusobole okukiyiga tusobole okwebaza allah subhanahu wa ta'ala singa batuwadde ezzadde lyaffe ne libeera nga likula. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا katonda waffe اغفر لي nkusaba obeere ng'onsonyiwa ayi allah omulezi waffe nsonyiwa nze kennyini waliwalidayya ne bakadde bange obeere ng'obasonyiwa walilmu'miniina nabo n'abalibeera mu nsi muno nga bakkiriza basonyiwe obasonyiwe naddala ku lunaku yauma yaqumu lhisab olunaku okubala lwe kugenda okuyimirirawo obeere ng'osasula abeeyisizza obulungi okusinziira ku bulungi bwabwe ate n'abo abeeyisa obubyo basasula okusinziira ku nneeyisa yaabwe nga bwe yali efaanana. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن الله بتجزانك كوكتشيرو وزناك مناكد الله سبحانه وتعالى غافلا يسول الديو والنقامبا إذا مغياب كويبيو بيالا بيجيندا ماسير يا بجيمو عما يعمل الظالمون abalyaza amaanyi bye bakola kuno ku nsi ne babeera nga batta abannaabwe ne babeera nga batta ababbooda ne babeera nga abaana abato babasalako ebitundu by'ekyamu olw'okwagala okubeera nga bafuna obugagga obukuuma emmaali yaabwe ebintu ebyo byonna allah abiraba naye allah subhanahu wa ta'ala akugambye tolowooza nti nno neesuulirayo ogwannaggamba sibalaba era tolowooza nti sisobola kubakwatako innama yuakhiruhum naye mazima ddala allah subhanahu wa ta'ala abasizza kasiiso era abalindiriza liyaumin waliyo olunaku tashkhasu fihi l absar amaaso le gagenda okukunukayo mu biwanga nga galalambadde gonna tegakyasobola kutemya waliyo olunaku olwo lwe bajja okubeera nga bakutadde mu ddiiro allah subhanahu wa ta'ala nga amaaso go gonna agakanudde nga tegakyasobola kubeera nga gatemya olunaku lw'enkomerero nalwo bwe lunaabaluze amaaso go gajja kubeera nga gakunukayo mu kiwanga gabeere nga gatunula naye ng'entunula erimu okwejjusa nti singa namanya saalikoze ekyo allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu bagenda kubeera ku kiyama ng'entunula yaabwe si ya mulembe nga batunula binsobedde nga batunula singa nategeera singa namanya saalikoze kino allah subhanahu wa ta'ala lwe lunaku lw'abalindiriza okubeera nti abateeze. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مهطعين abantu abo bagenda kufubutuka embiro nga bava mu kabbuli zaabwe ogenda okugeera nga bagenda eri allah subhanahu wa ta'ala bagenda kufutuka embiro empitirivu nga bwe yayogera mu aya emu ka annahum ila nusbin yufidun gy'oli nti bafubutuka kugenda kuteeba ggoolo ng'abolaba omuntu azannya omupiira emisinde gy'atwala amalirayo ddala sipiidi eyo neeyo emisinde allah gye yamuwa olw'okwagala okubeera nti ateeba ggoolo allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kye yatuwa abantu nga bavudde mu kabbuli zaabwe abajeemu emisinde gye bagenda okutwala eri allah subhanahu wa ta'ala tebagenda kutambula nga banaanya bagenda kugenda mu mbiro ez'ekika ekya waggulu mukni'i ru'usihim ng'emitwe gyabwe bagiwanise waggulu olw'embeera eribeerawo ku budde obwo n'obuswavu nga tebasobola kubeera nga batunuulira bantu nga tebasobola kubeera nga balina gwe beetegereza kulw'okubeera nti mu butuufu baakola ebikolobero kuno ku duniya ne batta abaana abato ne babasalamu emitima ne babasalamu ebitundu by'ekyama olw'okwagala
okutwala ssente essaawa eyo eribeera nzibu poliisi yanoonya n'ebulwa abantu ne banoonya ne babulwa naye allah ateebaka allah atasumagira nga ye yakulaba olw'ensonyi ennyingi togenda kusobola kubeera ng'otunula ng'omuntu owa bulijjo allah agamba muqni'i ru'usihim emitwe gyabwe bagitunuza ku ggulu olw'ensonyi ennyingi la yartaddu ilayhim tarfuhum nga n'amaaso nga tebasobola kubeera